Jingo. Ulibolo Jingo gani? Ennaku zino. Nendi kama yasingo bimanya. Kijatu. Alishi tonsate yakoze kige. Yawasiza. Ne bwa wasanze mwina ko buzi. Kige. Ekizibu kyakumanya. Ndibona kige kiba kikulu. Kitonsala agenze nasingana mzee. Mama. Tata. Kishe kisesa. Tata ni musanzi wo ya muchi. Aleze mani. Simanyi yajewa engamba ye. Simanyi yategedde nti tata wa Zubeda akolera okubambula mu bantu bala bamaze n'ekitonsa n'ampulirangako. Nga njogera ku taata wange nti oba kino oba kiri. Kuba siye muntu gwenda awo okwogerako. Simwogerako. Simanyi mani yagajjeewa, simanyi ekirowoozo yakijjeewa, n'agamba kangende wa tata wa Zubeda. Ye musanzi wo. Anyumye eki, amunyumiza eki, amutandika atya. Mukwano yazze nga amugumu nnyo. Yansanze nina gye ndaga. Yansanze na wali nga nyamuka wabayinja. Ne mugamba sidda mabega. Obadde oyagala ki? Mukono atandika okujejemba. Amunange Zubeda simbubi. Simbubi. Naye Bwato simbubi. Simbubi naye kyenda kozesa akikoze nti nabadde sikwagala. Kyenda kikoze nakikoze Lwala. Mbona nayeza omuntu gwe njogera naye ku saidi ye waffe. Nga ndaba bonna tukolagana nabo. Nendonya gwe njogera naye ku saidi ye wammwe. Nengamba ngende ewa maama gye sanjulanga. Nja kuba nazaala mujoze. Nenkola ki? Nesigenda kwe kunoonya nno taatawo. Empukana byawo zinkutte. Emubuuza taata wange. Nengamba nenoonya taatawo. Nemuyitiramu ensonga zaffe bwe ziri. Nemunnyonnyola. Ne taatawo teyampadde matu. Yanjolonze bujolonzi. Kati amatu agamuwa atyo omuntu gwatamanyi. Nemubuuza gwe bbanga lyonna limaze naye wali ompuliddeko nga nfunye ekigambo taata mu kamwa kange. Nze kennyini kuva mu buto. Nja kukwagala. Tukuze paka wano. Wali ompuliddeko nga njogera ku taata? N'okumumanya simumanyi. Kati ne neewuunya y'ekitonsa gy'amaanyi agagenda. Ani yamuyambyeko? Simanyi naani yamugambye nti nze kugamba era kitonsa ye yantegeezezza. Taata wange nze mbadde biwulira taata afe mugagga. Naye nze engeri gye siriimu nti kiri nti oba mbadde mu miisinga. Ebbanga limaze nga simulaba. Simumiisinga. Siyina mu kyempulira kiri nti kale miisinga taata ng'omwana alina bwe yandiga. Tamanyi nabimukwatako. Nabyo saagala bimanya. Nze nakoma okulaba taata wange nga ndi mwana muto myaka 5. Iye. Myaka mingi. Naddamu okumulaba nga tuli mu album ne maama nga tukulira bifaananyi. Ne mulaba nga bali bakyali ne maama wange. Tamana kuzaala. Naye gwe weewuunyira ebbanga lyonna sigambangako maama nti twagala laba ki? Taata. Bonna ne Bahindu teri yali akyogedde. Naye kitonsa simanyi mangi yagajje ye. Nze yantegeezezza nga taata wange bwalina bboni y'omutoka tonamutoka. Nenyongera namukyawo. Okuba nti atunda amamotoka. Naye nga tamanyi baana be balya ki? Banywa ki? Basula batya? Baasoma oba tebaasoma? Bagenda batya? Ye kati bwe baba abakuze bali mu myaka gitya nabaleka bali batya era kati omwalangwe omukulu aba ali mu myaka emeka. Yafumbirwa teyafumbirwa. Kale agambe nti nga taata kanoonye ku ki? Ku baana. Neebuuza obukyayi obwo obungi taata bw'atulinako bwaki? Nze n'ebyo byatata byonna nga nabyerabira. Sirani ono yakomezaawo ennaku. Naye mukwano muwooninze. Owooninga ali ku bombi? Mukwano oyo gw'olaba kitonsa. Nze sirina namba ye nti naamuwooninga. Naye kitonsa gw'olaba oyo afunye n'amaanyi ati kati abulirira bafumbo agattaala enganda abaawukanya. Kansala. Agattaala enganda abaawukanya aze n'agamba nga bwekimanyi bwe kyogera kisondo. Ekingamba nze nno ngamba taata wandibadde omuwamba tunoomuwuliriza. Kati nga ggwe omwana ate n'oteeteeka mu nsonga z'abantu bakulu. Kuba tomanyi ki kyabaawula ziri ensonga z'abantu bakulu. Ate ngo tekyogedde bubi oleka tekitegeera bulungi. Ate lwaki tayogedde bubi? Nze taata wange talina kye yali ampadde mu bulamu bwe.
Simumanyi. Nyine myaka gye ndiko simumanyi. Simanyi kyafaanana bw'atyo bagwaza. Zube. Atandika yo kubanja ate yangamba. Naye muwone nzo ekisirani. Oli mutuufu muwoninga. Mugambye batange ne mulabako wano wembeera. Twala kyagamba nti mukuba. Twala kitonsa yagamba mukuba. Mukano kijja kusinga ku kyenjo. Ogenda kuba ne ku. Kitonsa. Ate oli mukuba. Sobola mukuba. Nina ekintu kyekirabyemu ekyo. Okimanyi? Kujoga naawe. Wendo takola bazadde b'omuntu gw'otayanjulanga. Okujoga kitonsa. Obatakwanjulangako. Okitegere. Amanyi ogajja wakagenda otunulira. Omuntu otandika omunyonyole. Kanka ajja munyonyole bizibu. Nanti ne taata olina mmunnya kitono. Kubanga teyo omuntu yazze n'amweyanjulira. Era kimanyi taata leka yagamba ekitonsa kimuvuka gw'olabika munnaye otegeera. Ate atya. Kuba yagenze n'amweraga. Ewa nina mulagako. Zubedde ebiseera ebisinga. Nagenze ewa maama. Gwamanyi. Maama ebyo byavayo bimanyi. Tagendangayokko. Era Katonda tunudde bw'ati. Agendayo yanyanjula. Ng'alina Nyina oli maama. Oza mama nga batamanyi nti oloza bino ebadde bigwawo ewa kitonsa bazadde b'okumanya nga mama agemanyi. Kati yafuna manyi ki ayinza atya empale ze ng'agendewa mama. Kati lwaki maama lwaki taata otalina maama? Gwe kiba kimunyezaako. Nga kimunyezaako nkyagala. Kati Zubeda emanyi ebiseera ebisinga. Kati olaba ffe tuyinza okula kati nga gwe okuze kutuuka awo. Si bwe kiri? Taata omulaba kusi myaka 5 gy'ogambye. N'okumanya tomumanyi. Simumanyi nawe ate saana mumanya. Takuweeredde. Nkugambye sikiwulira na mulingi oba misinga taata. Ne wenda omwana ng'ali awo ne taata bazanyazanya nga muwala oba ng'owulira omwana agamba kankuleko ku ddadde ampeereza ekintu. Sibiri mu mwana. Tomisinga. Siyina kyemmisinga. Kati wafuna ku nsonga n'ogerako ne maama n'omubuuza ddadde yalagawo. Nze tuze mama wange tandika omuso yasula ebibuuzo. Anti badde manyi taata ne maama ddadde kyekikakyo. Ekigeza n'ekikakyo tukimanyi. Saagala nakyo kukimanya. Ekyo nno si kirungi. Kati gwe twamanya nsonga lwaki. Saagala kukimanya omuntu bamanyiyo ali omwo. Senga. Senga ye mukwano gwa maama. Kati senga y'omubuuzaako taata we. Saa sibimubuuza ebyo naye era. Kati Zubeda kati era naye tetulina nnyo gundi eri ankolagana namuvuma napasukawuzi. Siyo yapasukawuzi. Oyo yennyini. Tetulina nnyo nkolagana eri awo. Kati omanyi ekintu kyendabawo. Kati olina gwe kennyini tomanyi nakumanya. Lwaki kitaawo yava ewa maama wo. Gwe ensonga yo ogimanyi? Yamanyi. Yayagala tusulawo ndooza tubonereza. Ayinza okuba teyagala basuulawo. Kati Zubeda ebiseera ebisinga. Taata asobola okuva ewaka. Nga waliwo ensonga ne maama. Kati wano twogeramu ng'abantu abakulu Zubeda. Kati oyinza okuba oli awo. Nga Zubeda okuze. Nga wasoma. Nga bw'ogambe nti maama inaagenda n'apangisa. Maama ye buli kimu. Maama ye buli kimu kyo. Naye ng'apangisa. Kati gwomanyi eki nti oba n'engoye ezaakukuza taata yeeretanga ssente. Ate wanga ziyitawa. Mu maama we. Ate maama we asobola okugamba nti taata wo Zubeda akuwaddeyo emitwalo 10 okuliddemu abakozi school fees. Aba yino tugamba asobola okutugamba kubanga ziba zize. Taata yaba aziweereza. Naye ng'okimanyi naye wakati yakyogera kitegeeza taata yakikola. Kati ng'okimanyi nti nno abazadde bano naddala bamaama asobola okukyaya kitaawe n'ensonga zaabwe. Ate nze maama yingiryamu bwange omwana. Yesale n'akukyaya gwe omwana oleme kwagala kitaawe. N'amunkyaya naye ntuuka n'okukula okutuuka ku gino emyaka. Bakanoonyanga taata. Wayinza okubaawo ensonga wakati awo. Ensonga nga nkulu taata oyinza obutakunoonya naye ng'afaayo. Naye nga akasente maama akalisiivinga nti Zubeda basomera ssente mmeka nti asomera emitwalo 3 nti ono muganda omulala mpozi yaani Hindu nti asomera ssente mmeka nti mitwalo bwe giti taata ng'azisindika naye nga gwe tomanyi. Kino kisobola okubeerawo. Kale nemmala n'enkula n'enfumbirwa nannoonyaako oba nafumbirwa oba saafumbirwa. Ensonga eyinza okubeera eva ku maama. Etya. Kati nze mbadde njagala ekintu kino Zubeda tukikwata empola. Maama era yamugana kitonsa kale. Ate kati ebiseera ebisinga Katonda kayitidde mu kitonsa. Akulaga kita uyo alina ne zibbondi. Asaagala bondi z'abeere nazo. Taata ng'alina bondi. Abeere nayo. Ng'omanyi ssente zikumalamu. Ssente zimalamu. Kati kino si kya ssente Zubeda. Kati kigenze ku mutima gwange nti Zubeda taata nange simulabanko taata wo. Naye ng'ate oli kyali wange nnyo. Obadde omwagala. Asina kye mwagaza naye ate ani. Gwe. Taata gye bali babaayi. Kati owuwo mwekwate nnyo. Owange tolina ky'omwagaza.
Kubanza sina nange kyemwagaza. Okitegedde? Iyi Zubeda oyogeddemu si bulungi. Sina sikiwulira. Sikiraba. Era ye kitonsa muwoninze. Ne mugaa singa taata namulaba wano. Wano wembeera. Ogenda bakuba. Eye basime. Yani gye basima ku bombi. Eya kitonsa. Yati kitonsa kati aya bakoze iki? Nze simulagangako taata wange. Nze nina ebizibu byange ne famire yange. Kati. Ne taata wange. Zubeda. Byonyonyola mbitegeera. Naye kati gwe tomanyi nsonga lwaki taatawo talina maama wo era goli shuwa tiyakuweerera tiyakulabirira yabasuula. Kuba sirina we namulaba nga ansasulirako fees. Kakati Zubeda nyankubuuze. Watya nga mu bulamu bonna mu buli kimu nga taata akiinamu omukono. Kizibu mukwano. Kizibu. Sikiwulira. Watya nga ne school fees oyo taata yamuleeta. Ewa. Yamuwa maama. Nazimu ate mama nazikweka ng'olaba kisoboka. Era nga watya nga maama wo y'ensonga lwaki taata wo talina maama wo. Gwe maama wo yafumbirwa? Mama yafumbirwa. Maama omufumbo. Akati yafumbirwa omusajja ate yandibadde awo n'alinda. Kati ye taata gwe oyagala akomewo maama wo nga maama wo yafumbirwa. Kuba yayawukana naye ndowooza n'amulaga takyalina budde bwe. Mama ng'alina onnoonya essanyu ewalala. Ekyo kituufu Zubeda. Taata ayinza okuba yagenda ekyo n'akikola nga teyasalawo kudda era eyo yabeereyo gy'ali ku lw'obulungi bwammwe ne ku kitiibwa kyawa maama w'abaana be n'asalawo abeere eyo. N'akikola okutaasa maama w'abaana be. Okutaasa maama w'abaana be. Naye ng'obuvunaanyizibwa bwe ye nga taata ng'abukola. Buli kimu akireeta. Ne tutagambibwa. Maama nga tabagambye. Watya nga kiri bwe kityo. Gwe toyinza kitegeera Zubeda. Era sikiwulira. Kubanga kati taata ne maama bo balina ekiri wakati waabwe awo. Nti taata ali eri, maama yasigala eno. Era nga taata ku lw'obulungi bw'abaana be, kokka yajjaawo abaana be mu gye mutamanyi, naye ng'ate alabika akikola, n'asalawo abeere eyo, naye ng'era abafaako. Okuba gy'ali eyo, gw'olabanga atabafaako. Talina mukwano ne gino emyaka gy'endiko kale. Yandibadde agamba maama yamugaana tulaba. Tuli bato. Nakati yamugaana ku myaka gyaffe tulina. Abadde anaakujjawa. Mukwano anoonya owaabula kitonsola bayi yamunoonyeza n'amufuna. Olaba gwe tosobola kumunoonya. Nga munoonya mwagaza ki? Taata wo. Mukwano leka naawe. Kati Zubeda ebyoyogeramu byonna obiraba. Bye weesalamu akajegere byonna. Nga bw'ogenda okufiira ku kitonsa buli kimu kyonna. Nga bw'ogaana kitaawo okujja wano. Ate wano wuwe? Yes, si wawe. Ayina we yantegekera naye bamugamba mbeera wa. Kati nze nakinjagala okukusaba. Kinja okusaba okimanyi Zubeda. Yogera biba bya kisiru ntambule enkoviire. No si bya kisiru. Taata waasitukira. Ajje kuba tugongambe kino kyagambye taata agenda kujja akulaba. Ate atya wano wuwe? Nze mbadde nsaba. Ati nenkugamba ne muwoni nga singa alinnya wano ye basime. Yani gye basima. Eya kitonsa. Kati kyogenda okukola. Taata aba yeesudde najja nga taata. Muwulirize. Nga ngamba ki? Andi kati Zubeda. Agenda kuŋŋamba nti munnange nabalekawo nensigala mama mmwe yankola kino ffe byali bitukwatirako wa. Kati ofunye omukisa. Omukisa gw'ofunye ogumanyi? Guliwa? Kitaawo agenda kujja ayogere naawe. Kati senga abadde yafa. Mukwano guntaanamba sirina kyenkimayo. Kati Zubeda. Aba yafa nga yafa bibye. Watya ng'omaze okuzuula amazima gonna. Nga buli kimu okitegedde nti taata wo talina musango, taata yakulabiriranga, taata yasindikanga ssente, nga taata yakulabirira mu buli kimu ng'amazima ogategedde, n'omanya ggwe nga Zubeda taata teyalina musango. Ng'amaze okufa ali ku ntaana, ogenda genda omwetondere? Ogenda genda omugambe taata nsonyiwa? Ogenda genda omugambe mbu taata jangu nsaba kwogera naawe? Ogenda genda ku malalo wali omugambe nebe ng'omaze okuzuula amazima. Kyoyagala okukola ekyo. Kati mbadde nkusaba ekintu kimu Zubeda. Bw'oba ofunye chance eno, taata wo ng'okyalina obudde obwogera naye, nsaba oyogere naye. Omuwulirize nga bw'awuliriza maama wo. Sirina maama nga saagala na Muso yabibuuza kuba takisanga. Kati tulaba mbuno taata wamusalira dde omusango. Ng'omusango. Kati muleka naye nkusaba omuwulirizeeko naye.
omanyi omuganda agamba tosala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi si oluganda lutuufu. Maama oyo akubeereddewo mu buli kimu akikoze lolo ya taata gw'olaba teriiwo era okitwala nga atalina taata naye bw'olimanya amazima ng'amaze okufa bagambye waakufa teri atajja kufa. Kakati nsaba omuwulirize era wabazze wano tomugoba. ate mugoba wange entambula butambuzi ne muviira atovaawo omuntu nange oyagala okumanya amazima Zubeida beerawo taata akunnyonnyole osanga onaamanya amazima ng'okyali mulamu kozesa omukisa guno gw'ofunye taata omuwulirize. Ompuliriza bulungi Zubeida taata muwulirize era wabazze nze nganze nja kumwaniriza era nja muyita era no taata musajja mukulu muntu wa buvunaanyizibwa simumanyi naye waba gy'ali neesunga n'omulabako kuba wa buvunaanyizibwa yawa yeewaddeyo nga afunye chansi Kitonsa n'amukale wadde Kitonsa nga bwe nakugambye afunye chansi Kitonsa agenda mutuusa ku muwala we. N'olwekyo bw'oba ofunye chansi eyo gikozesa. Ompuliriza bulungi era bw'oliba ofunye omukisa ogwo taata najja muwulirize naye ati kijjaawo kiri nti Kitonsa yakoze bubi. Naawe kirabye by'ebigambo byange. Weebale kusiima. Linda kubba abantu bafuka kwa wosanga musajja gagenda kotuka. Atya. Musansa wo kunkulungu ya kabaka awo ng'oyingira ntebe y'olyawo. Otegeddewo kubiwologomaawo. Otegeddewo kubiwologomaawo. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo kubiwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'oti Mbalala Road awo. Wanoge busege ekibuye. Awo kusimba basi z'Abaganda. Ntegeddewo bulungi. nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku werokamu. Kutuka ki? Ngamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabundi okusaidde w'ettabu. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga ngimanyi ate munayize wabwe tezibiika naye ng'olaba gyekyo abantu kutamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama n'onywako n'owona obulwadde bantu kutamanya eddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Naye kati mwerabira bannange subscribing to the Chitonsas. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kikulu nnyo. Kakunotifying okutegeeza nti Bakitonsa kati bakoze ki bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jjajjawo, kojjaawo, baabawo, maama w'omwana, jjajjaawo, mujawo, yenna gwe wakyawo. Nti munnange Abakitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe kyeyalingira mugambe tosubwa kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo mutegeezeeko ati gambe muganda wa nnyoko abeere ng'akola ki? Subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli Lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo. N'Olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu at any time 9:30. Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Chitonsas is alive and king. Thank you for coming.